n'azaala omwana w'entumbweze yapwamu essuubi kalama emyaka gigenderete kyokka nga talaba bebi neyeerabira Katonda si mwana wa muntu okulimba n'okwejjusa waaba yagamba kyakola mu biro ebituufu era akola olwaweza 9 n'akubawo omwana ow'obulenzi n'erinnya lirikyuka kati ayitibwa maama w'amawanga kusaamu essuubi abantu alowooza olekeddwawo munnange gumiikiriza Mukama agamba nti ojja kuba bulungi ojja kuwangula gumiikiriza wadde embeera ekaaye waddemu essuubi ojja kuwangula gumiikiriza wadde embeera ekaaye waddemu essuubi kituufu embeera ogikooye n'amasiga okooye gwe buli lw'olaba abali obulungi n'owulira ng'ofa neibagula nnyama bweneeza akawunga olumuzibula mukwana tewekubagiza Mukama Katonda akumanyi alina pulaani ennungi n'okuwa fyuca ennungi embeera mwoli giwa akaseera katono ojja kuba bulungi ojja kuwangula gumiikiriza wadde embeera ekaaye waddemu essuubi ojja kuwangula gumiikiriza wadde embeera ekaaye waddemu essuubi leka baseke abakulowooleza nti wasiraana Katonda mulamu alikuviirayo akamwa ko kajjula enseko bonna baswale olwo bibakalidde ku matama abalabe basaasaane olwo otegeere Katonda wo nti akola alina pulaani ennungi n'okuwa fyuca ennungi embeera mwoli giwa akaseera katono ojja kuba bulungi ojja kuwangula gumiikiriza wadde embeera ekaaye waddemu essuubi ojja kuwangula gumiikiriza wadde embeera ekaaye waddemu essuubi ojja kuwangula gumiikiriza wadde embeera ekaaye